Faadi TV ojimbaniriza akaddekano mwasibye mutya muli mutya kitalo omusajja bamutemyeko amagulu mukazi we kyamukoze kikambwe Farida Nakazibwe alumbiddwa bebi we bambi kibamukola kikambwe mbina massa obagita Faadi TV mwasuze mutya muli mutya ngenda kubasa musubscribing ate munyigene kadabali Canada mu Toronto mbatumide kabali kata Saudi Arabia basinziza mu ggwanga lya Oman mbebaza nembagamba nti muli bamanyi nnyo okubanga mugifollowinga ebifaananyi ntidde okubibalaga ebyomusajja gwe batemyeko okugulu n'okugulu okumusebo omukazi nakwe yabadde ayagala kukola ki yabadde ayagala kubanga akusanjaggako munange omukyala yoyo era ng'ono omukyala bagamba nti omukazi atemyeko baawe okugulu oba atemyeko omwami we okugulu emakindi ng'amuteebereza okuba nti yakoze obwenzi omukyala bw'olengera mu kifaananyi ebifaananyi by'omusajja byesisibwaza okubiraga kubiteeka mu vidiyo vidiyo babajja kugisiimulayo teyinza kubeerayo naye nga omukyala yoyo bino bya ddala byalaali yatemyeko omusajja ogunakukutulirako ddala esaazi omusajja watu yafuuse mulema ennaku zino obutabanguko bungi mu maka kubanga aliwo n'omusajja yatemyeko mukazi we omukono ne gukutuka ne gugwa wali era nabyo bikola ki biva kugamba ku nsonga ya bwenzi abakyala be banyiiga nga basuubiza bannaabwe nti benda kumutemako kugulu oba mukono omusajja bw'akizwa nti mukazi we ayenda alinayo omusajja omulala kuba kumutemako mukono oba kugulu kati byebiri mu bufumbo ennaku zino mu maka ebyo ebikolwa ebikolebwa baaba obufumbo bwatabuse kati obufumbo yafuuse vita lwafuuse lutalo mubanga abali mu lutalo it's now a war obufumbo it's now a war kwama lulinga lutalo omuntu omubeeramu kubanga mu ntalo gye wabeera okwesanjaga n'okwetemaatema byatabuse relationship kati yakyuse munange maziga eri musajja watu bamutemyeko okugulu essaa zino yafuuse mulema abafamire ye nga batabuse da poliisi ekangavula omukyala ono omukyala yoyo ng'olengera mu kifaananyi omusajja kiraga nti yagenze okudda waka yamusanze mu kitanda wansi nga gyali ne yeebuuza mu kitanda okolayo ki jjukira Chairman abadde abagambe nti bagira baawukanye kubanga badde balwana babadde nga balwana Chairman ensonga zaabwe ne bazitwala ewa Chairman abagamba nti bannaye musoke mukole ki musoke muwemuko ka space buli omu abeere ewa munne n'ate omukazi yakyokoze omusajja n'akomawo mu maka ng'ate Chairman badde bateseza n'omukazi ng'asazeewo okuva mu maka aviire omusajja maama omusajja agenze okudda ng'atasuubira mukyala kubaawo waka kumbe yabadde mu kitanda wansi yavudde n'ejjambiya ng'amaze okugiwagala n'amugekejjerako okugulu nga omanyi ejjambiya nga wakagiwagala ng'isala bitya ekutulako omukono ne gugwa wali bulungi nnyo akutema abanga atema ente ejjambiya emu eba emala omuntu okumutemako okugulu n'okumukutulako omukono bino ebintu bya ddala abasinga birabanga ebya firimu n'ebya ddala ate byabadde wano mu Uganda banga si gwanvu ndoza mu wiiki eno yennyini eno wiiki eno gye tulimu eno yennyini eno byabadde wali makindi bino si bya firimu anti mu firimu mubaamu okubaamu editi mubaamu okwongeramu bino bya ddala bino biri reality stay on YouTube platform atosigenga ofollowinga bagita Faadi TV obufumbo bwatabuse bintu bya kwesanjaga kulwanagana kutemako bantu mikono bw'omuzula ng'ayenda mutemeko kugulu omwetero kubanga akola ki omwetero okuddamu okwenda abasajja batemako mikono abakazi batemako magulu awo tutuuse awo Uganda wetuuse munange byantiisa maziga ku side ya musajja mukulu omukazi yamusanjaza omukazi yoyo poliisi yamukutte dda agenda kuba atwalibwa mu kooti ne mama omusajja ali mbulumi obutagambika iyo ng'avudde nga yazikosalize ne Farida Nakazibwe bebi we jjukira amazzi n'amulaga mu kamera jjukira Nakazibwe abadde yamulagako dda mu kamera ne Nakazibwe yejjusa ki alaga omwana we mu kamera kubanga omwana bamuwadde batata bayitirivu bebi wa Nakazibwe bamuwadde batata bayitirivu bamuwa Patrick Mukasa bamuwa Muhoozi mutabani wa Museveni Gino Muhoozi mutabani wa Gino Museveni kugambye ekiri ku social media kikabuka omwana wa Nakazibwe bamuwadde bataata batagambika baasooka muwa Patrick Mukasa kugambye Nakazibwe ejjusa lwaki omwana we yamulaga mu kamera
yejjusa naye alaga tatidde kubanga azemu n'amulaga mu kamera lwakuba ku mulundi guno yamukwese feesi nga nakuba mbalaga ebifaananyi maaso awo ku mulundi guno yamulaze feesi no yamukwese feesi ogwasooka yamulaga feesi guno guzeeko teyamulaze feesi ndowooza omulengera yo yakulidde ddala kakuze bambi ka bebi kakuze ne baba nakazi wejjusa lwaki yalaga omwana we mu kamera kubanga basocial media endozi be Uganda gwe balaba gwafaanana gwe bamuwa jjukira tewaliwo amanyi bannakazi bwe kubanga noli gwe balaga ku social media mu bifaananyi kiraga ndowooza teyali taata tigoma teyali bannakazi bwe yali just taata w'abaana kiraga ndowooza baba bayawukana dda nkugambye byebitambula akadde kano ku mitimbagano egya social media mbeebaza ne mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo kubanga mugifollowinga ne mbagamba nti comment section weeri awo obubaka buntira mu comment section ate osigale nga ofollowinga bagita Fahad TV UG nakazi we byamusoberedda ku luno yaganye okuddamu okumulaga face jjukira abantu bangi nnyo abaagaana okulaga abaana baabwe ku social media rape omukwabo yabagamba yomba mwaba munzalamu munsabe feesi omba mwaba munzalamu munsabe feesi Juliana yagaana owuwe yagaana ennaku zino takyamulagirako ddala mu kamera newabeera akuza birthday ye ino luli yamulagangako mu kamera nno ng'akuza birthday naye nga tamulaga feesi ng'amulaga nkoto naye kati takyamulagirako ddala basocial media endozi be Uganda baatabye basereba okulaga abaana baabwe kasitalaga omwana we feesi mu kamera nga baleka bamuwa bataata nga bameka bataata nga 10 baakoowa rebi yagamba mwaba munzaalamu mumunsabe feesi awo nja mubalaga newe mbasi yemmwe kati musirikeeko ekirungi taata w'omwana amumanyi bwafaanana feesi kati mmwe simanyi kye mumwagaza tabakwatako mumwesonyiwe nakazi bwe yagera n'akola ensobi n'amulaga mu kamera kati ssaawa zino yejjusa kubanga ebifaananyi byasimbyeyo teyamulaze kamera abasinga bagamba ekyo kyali alina okuba nga akola from the start okuva ku ntandikwa nga yakazaala omwana oyo yali talina kumulaga feesi yali alina kumulaga nkoto musabuscribinge munyigene kale bagita Fahad TV UG mbeebaza ne mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga mumufollowinga ne mbagamba nti comment section weeri awo obubaka buntira mu comment section ate osigale nga ogifollowinga munange byebyo bebiwannakazi we yoyo ne maama bataata be baakamuwa bannange tobala naye nga ebiseera ebisinga oluusi bonna abaana be balaga mu kamera face bakakana baweereddwa bataata nga 10 olw'ensonga nti gwe balaba gwafaanana gwe bamuwa oba yamuzaala oba si yamuzaala bo tebaagala kumanya mugimpereka like ate musigale nga mumufollowinga munange byebyo bimuko ebitambula akadde kano ku social media Fahad TV Fahad UG News KBTV UG kosaneke ala TV Uganda abali mu America mbatemeddeko mbe bulungi mweraba